Mama osanga munyarwanda, tata munyarwanda, naye lwakuba bazaalidde wano tekikufuula Munnayuganda. Okuzaalibwa wano just to be born in Uganda, you are not automatically nti oli Munnayuganda. Constitution yaffe n'etteeka lyaffe lya immigration ligamba nti Omunnayuganda yoyo omuntu azaaliddwa omu ku ba parents be nga Munnayuganda oba bombi, omu nga Munnayuganda oba bombi nga Bannayuganda. Okitegedde? Kiba kitegeeza either both parents Bannayuganda oba one of them is a Ugandan. Mukulu Uganda at large. Ensonga y'Abanyarwanda etutabudde ffenna Bannayuganda bannative bannansi. Naye obuzibu bwe tulaba Uganda at large, abakwatibwako ensonga zino balemeddwa okusomesa Abanyarwanda okuva mu bujoozi, mu kwepanka kwe baliko. Kubanga ffe aboogera tuli wano Bungereza. Abanyarwanda mu Bungereza wano we bali, n'abamawanga amalala ffenna nga bwe tuli mu mawanga gano. Naye Abanyarwanda balemeddwa okukitegeera nti buli nsi yonna ebeera n'amateeka okuggyako Uganda gye baawamba, ate nga balemye okukkiriza nti Uganda baagiwamba. Kubanga nga bwe ŋŋambye nti Abanyarwanda we bali wano mu Bungereza n'abamawanga amalala ffenna nga bwe tuli. Bw'ojja mu ggwanga lino ng'erya Bungereza okufaanako nga ne bannaffe Abanyarwanda bwe nkugambye, Omunyarwanda tayinza kubeera wano ne yeeyita Munyarwanda British nga bwe bakikola bagamba nti Banyarwanda Bannayuganda. Wano mu Bungereza tebakikolerawo era ng'abantu abalala bonna bwe bali. Kubanga bw'ojja wano okufuuka omutuuze wa wano olina emitendera gy'oyitamu n'osaba. N'ogesaba ng'anindi video n'oyita mu process, era process esinga okumanyibwa wano ey'okufuuka omutuuza eyitibwa naturalization. Owulidde? Oyita mu mitendera engeri gye wayingiramu mu ggwanga n'okola ki n'osaba. Bw'osaba ne bakuyigiriza olulimi n'emitendera emirala n'okakasa ne bakakasa nti osobola okubeera integrated in the society, ne bakuwa ki? Ne bakuwa certificate ya naturalization. Era certificate eyo ekuliidinga okufuna passport ya Bungereza n'obanga oyitibwa British. Naye toyinza kugamba nti oli Munyarwanda British oba Uganda ni British. Olidde? Bo bwe bakuwa certificate oba ne bakuwadde osobola okubeera mu ggwanga lino nga tolina passport naye ng'olina naturalization certificate ekakasa nti oli mutuuze wa Bungereza. Kakati abantu abo bo bwe babeera mu Uganda beeyita Abanyarwanda ate Bannayuganda. Ekitaliiyo ng'era bwe kitasoboka wano nga wano bwe tuli wano mu Bungereza. Ate bali eyo mu Uganda bwe babagamba ensonga ku nsonga eyo balemye okutegeera kubanga tebasabanga kubeera bannansi. Nange bwe mbanzize wano mu Bungereza nembeera bubiizi muno nembeera nga tuli naturalize ne bwe nzaala abaana abo nga bazaaliddwa wano ne bw'ozaalirawo abazzukulu tebayinza kubayita ba British kubanga oba tuwasaba. Abanyarwanda balina okukitegeera ekintu oba Museveni yababuzaabuza, balina okukitegeera nti balina okusaba. Tebayinza kweyitira kigambo Munyarwanda oba Banyarwanda nga bali mu Uganda kubanga nawana e Bungereza ekintu kibasigaza bw'osanga ab'obuyinza n'obagamba nti we British. Era ne ku foomuzi zonna kubeerako kubaako
nti are you a black British nga kibaba noonya bw'oba oli omusanze n'ogamba nti you were British akubuuza but originally where do you come from n'omugamba nti nva mu Africa n'omugamba nti ova mu Africa n'alyoka akubuuza where exactly n'omugamba nti Uganda oba n'omugamba nti oba Munyarwanda ng'oli mu Bungereza n'ogamba nti from Rwanda kakati lwaki ngeri y'emu ng'Omungereza yenna oba ab'amawanga amalala bonna oba Mungereza tayinza kubeera mu Uganda n'ayita British Ugandan owulidde yeeyita Ugandan then ne bamubuuza originally where do you come from n'agamba nti nava Bungereza n'ova ova Bungereza oba nava Scotland ne bakumanya nti wali mu Scottish oba nava mu Ireland naye nga yasaba munda mu Uganda aba yasaba n'abanga yali n'ayita mu mitendera egy'eggwanga eryo oba ne bayita mu mitendera egya Uganda naye Abanyarwanda bwe kibasinga okuyimbirira namba 1 beeyita Banyarwanda namba 2 ne beeyita mbu bazaaliddwa munda mu Uganda ate ezo nga si qualification ezikufuula munnansi wa Uganda kubanga okuzaalibwa mu Uganda tekikufuula munnansi era kye baali bagamba ngero wa immigration mu Uganda bwazakinnyonnyola bwe bagamba nti ozaalibwa mu Uganda bategeeza abazadde bo ababiri oba Bannayuganda oba omu ku bo nga Munnayuganda oba jjajjaawo netoyinza kubeera mu Uganda ne weeyita Omunyarwanda ekyo Abanyarwanda bonna abali mu basaanya bakinnyikire y'ensonga bajjajjaffe bwe baali bakola constitution ezaawula amawanga agaasalibwamu boundaries baakiraga bulungi era bw'ogenda bapopolo manyi bapopolo bakisalagana n'Abakalamojja eri babayita baki bapopolo babaki bayina kye babayita newaffe tubayita Abakalamojja eri waliyo bye bayita Kenya bano abaali aba Agrawoli bayina bwe babayita Kenya ate no nayo ffe mu Uganda ne banga tulina bwe tubayita so labanga Awoli yalina ne Muganda wenga Minisita Mulambe Kenya neno nga Awoli owene wa Uganda nga naye minisita naye nga eri bayina bwe babayita mugwabu mu Uganda ne Uganda ne ku boda ya Uganda ne Rwanda bwe kyali kikoleddwa abali eno mu Uganda nga tubayita bafumbira owulidde abali eri Rwanda nga Bannarwanda kati Omunyarwanda yenna yandibadde ajja akatiba kayinza okugwamu nga muntu wa mu Uganda naturalization ate era taba mufumbira ayina kusaba n'abeera naturalized netayijja kwesobola kweyita Munyarwanda ng'ali mu Uganda bw'amala okubeera naturalized n'abeera Ugandan ate bw'abeera Ugandan ayina okubeera akatiba kagwamu kusinziira ku linnya ly'aba atuumiddwa oba nakyo ebintu ebyo naye tasobola asigala nga mu Uganda yeeyita Omunyarwanda kuba aba abuzaabuza Abanyarwanda tubamanyi nga Banyarwanda bava e Rwanda Abakongo tubamanyi nga Abakongo abava e Kongo Abatanzania tubamanyi nga Abatanzania bava e Tanzania ate era Abaganda abasalagana n'Abatanzania wali eno munda mu Uganda tubayita Abaganda owulidde ate abayiri ne tubayita Abaziba betusalagana ddala nabo kakati ebintu ebyo birina okubeera nga Abanyarwanda babitegeera baleme okutubuzaabuza Uganda at large omulimu mugende mu maaso ensonga ereme kuva na mu ddiiro Abanyarwanda balina okukitegeera tebasobola kweyita Abanyarwanda munda mu Uganda oba okweyita Omunyarwanda munda mu Uganda olw'okuba yazaalibwa mu Uganda n'olw'okuba bajjajjaabe bajja mu Uganda bayina okubeera nti baasaba era nakyo tulina okitegeera nti sensaling okubala abantu okubadde kubeera mu Uganda okwasookera ddala eri mu myaka giri egyasooka nga tewannaba kubeerawo bya naturalization oba amateeka ag'engeri eyo baalinga babala abantu bababaliranga ku tribuzi zaabwe era Omunyarwanda eyasangibwa mu Uganda Omurundi nga mu myaka gy'ensanvu nga babala abantu yeeyita baamubuuzanga wajjava owulidde bw'aba yava Rwanda ng'ali munda mu Uganda baawandiikanga ggwanga lye so tebawandiikanga nga buwandiisi nti ava Rwanda baawandiikanga Muhutu
erinnya lye baliwandika ne bawandika omukutu n'olyoka omanyira ddala bulungi nti omuntu ono omukutu waawa w'e Rwanda oba mutuusi n'omanya nti oyo mutuusi waawa w'e Rwanda naye tebageneralizinga nga nti tribe waliyo tribe ey'Abanyarwanda mu nsi yonna teriiyo Kenya teriiyo y'Abanyarwanda Bungereza teriiyo y'Abanyarwanda ne mu Uganda temuli Abanyarwanda ng'ey'Abannayuganda bwetali Bungereza bwetali mu Rwanda bwetali Kenya oba ogamba nti tribe y'Abannakenya eri mu Uganda nti Kenyani tribe beyita Bannakenya tribe tekisoboka busobozi Abanyarwanda baddemu amagezi bafune okutegeera okw'obuntu bakole ebintu mu mateeka ng'amateeka bwe galagira baleme kubuzaabuzibwa bamukasambidde bagasumba okuyiiyayiiyayo ebintu ebitaliiyo nsimanyi bavandimwe ebyo byonna temuli ekintu kiri kimu naturalization genda ofune foomu juza bakwaseesinge kusinziira ku ebyo by'oba otaddemu bakuwa obutuuze bwa Uganda nga buyita mu mateeka oba jjajjaawo ye yajja nga teyakikola jjajjaawo yali takimanyi gwe otegedde olabuse ugenda ofune owandiike akakiiko akakola ku naturalization okuwa obutuuze kakwaseesinge bakuwa obutuuze naye okontagana ne ba-natives abakola eggwanga lya Uganda nga n'amawanga agakola eggwanga lya Uganda mu ndagaano agreements wezirizeeraga bulungi nnyo bajja mu ggwanga eryali lyalabuka edda abajjajja abo bwe boogera naye b'abazungu bagenda okujja mu Uganda ng'ensi yali yalabuka dda ng'era naturalization status yali etambulira mu clans mu biseera ebyo nga abantu bakyalwanagana babawambye bateekangawo clans nga mwe basinziira okubeera naturalized ne bayintegratinga properly era bajjajja mwe abazzukulu oba mwe abeeyita abazzukulu b'abaana mwe muli mu kulwanagana ne ba-natives bajjajja mwe tebaalwanagana na ba-natives kubanga waliwo process eyayitibwangamu okubayintegratinga kati ng'amateeka bwe gajja kuba bajjajja mu bagiragana amateeka ag'okusaba obutuuze gaali tigannabaawo kati amagundi amateeka gaateekebwa mu nkola naye mulinga babiriivinga mulinga abakyakkiririza mu nkola eri ey'okugenda ng'abantu basaatuuka busaatuusi mu nsiko mwebyera byebintu bye mukyalimu okiraba era bwe gye mwali mu kufuna obutuuze baabagobayo bugobi Tanzania baabagobayo kubanga temwali batuuze abaali abatuuze nga baasabirayo Tanzania baasigalayo okiraba yonna gye muli basaba ono omuganga ayogera bwe yagenda Canada yasaba lwaki yagenda Canada n'asaba owulidde kakati ekibagaana abasigadde okusaba obutuuze oluvannyuma obutuuze bw'oba obukooyo bwa Uganda oli waddembe okubuddirira mu nsi ate n'otambula n'oddayo e Rwanda naye tosobola kubeera ng'olina obutuuze mu ggwanga nga bweyita ensi nnamba muganga nga bwe yagenda Canada nga yeeyita Munyarwanda Omukanada nti ye Munyarwanda Omukanada Abanyarwanda bonna abali balyoke babenga it is a tribe mu Canada okiraba ekyo kisoboka lwaki abantu abeeyisa abayigirize nga Banyarwanda abeeyita abategeevu mu mbeera lwaki temulaba kintu ekyo ono omwana ali wano ayogerera Dubai oba mu Buwarabu ayinza okubeerayo ne yeeyita Munyarwanda omu Dubai bulidde era bw'agenda eri oba ayagala kubeera mu Buwarabu ayina kugoberera amateeka gaayo kakati omusajja oyo muganga obutuuze eri ensi ya Canada yagirespectinga eno naddala ya Uganda yo teyagirespectinga wabula akulosinga bukulosinzi e Rwanda ne bwaba mu Uganda zizze emisango akulosinga bukulosinzi naddayo e Rwanda ate bwabeera e Rwanda n'awulira nga e Uganda waliyo opportunity najja nga beeyambisa ekigambo kimu kuba nti Munyarwanda mu Uganda gyeri tribe ate eri Munyarwanda mu nsi yajja ayitibwa Omunyarwanda kakati
bwe bwatuuse okufuna ekifo mu Uganda ekyobwa minisita yagenze n'agamba nti yakoze eki yadinawunsinze obutuuze bwe Canada. Uganda atiraagi njala okukubuulira tosobola kumala gawandiika buwandiisi oba n'oyogera bwogezi nkuyita mu kwatula bwatusi n'ogamba nti nze sikyali mutuuze wa Canada oba sikyali mutuuze wa Bungereza. Tekisoboka. Process eyina kuyita mu ngeri y'emu nga bweba yatandika. Kaakati mwami Muganga yategeezezza abantu omutuuze gwe Canada yabwejjako. Amazima ayina obukakafu obulaga nti yabwejjako. Twawulidde mwami Gasumba agamba ni mwami Muganga yakikolera ku Canadian Embassy. Mu Uganda tulina mu Canadian Embassy. Kyokka ate era ne bwebanga mweri okuwandiika obuwandiisi oba okugamba obugambi nti nze sikyali mutuuze w'e Canada tekimala. Nga bwe ŋŋambye oyita mu process y'emu. Era bakuwa foomu n'ojjuza ensonga lwaki odinawunsinga obutuuze bwa Canada. Ekyo it is not a one day job. Omwaka mulamba baba bakya processinga. Era ebintu ebyo biyinza okuyingizaamu abakansolinga okulabira ddala obumutwe bwa mwami Muganga bwabadde gwetengeredde nga gukyakola bulungi. Bakwekkaanya okulaba oba tuli ku kizibu. Ayinza okumaliriza nga bali mu kumukebera mutwe okukakasa nti omutwe gwe gukyakola bulungi. Omutwe bwe guba gukyakola bulungi ensonga ze ziggwera mu kooti. Omulamuzi n'asalawo. So ebyo byonna byayogera bantu abo bya bulimba obwereere b'Abanyarwanda balemye kitegeera nti ensi tekyatambula bwekyo oba bakitegeera naye balowooza nti Ugandanizi n'eggwanga lya Uganda eri galipoti bali awo abantu tebategeera. Tetufaffe tukozesa olulimi olugamba nti kyekiseera bannayuganda twerwaneko ng'eggwanga olw'okubeera nti bannaffe abo eggwanga baaliwamba ne basalawo okutalitambuliza ku norms ez'Abannayuganda nga bwe zimanyiddwa. Kubanga n'emyaka giri egyedde egyayita bajjajjaffe ne bwaba omuntu nga balina process ng'abadde amaze okuyintegratinga obulungi oba bayise mu kukola omukago n'abeera ng'abadde mupakasi w'awaka nga munabanga yafuna omukwano n'Omunyarwanda ne bakola omukago. Omwana w'Omunyarwanda oyo oba Omunyarwanda oyo basobolanga omuziika ku kijja. Naye omuntu eyali tayintegratinga ng'obanga afudde nga mupakasi nga yeeyita Munyarwanda bamuteekanga ku nkumiriro ya kibanja ne bamuziika ku nsalosalo eyo nga tebasobola muteeka ku kijja kubanga yalinga tannaba kuyita mu process normalizing okubeera naturalized okubeera integrated fully mu society. Kyova olaba nti tetulinaawo records za myaka okuva mu myaka egy'ekinaana okudda emabega tojja kusangayo nkaayana za butuuze bw'Abanyarwanda munda mu Uganda nga bwe tukiraba olwaleero. Abanyarwanda basomesebwe tebajja kubeera mu Uganda kusika mu bwana bannansi native tekijja kusoboka. Balina okufuna naturalized certificate, balina bonna okweregistaringa basabe abayitamu okubeera bannayuganda obutuuze babufune ate bakomye kigambo okweyita Omunyarwanda oba okweyita Abanyarwanda mu Uganda. Mu Uganda temusobola kubeeramu tribe y'Abanyarwanda, tekigenda kubeerawo. Bwe kiba nga kyakubeerawo tribe y'Abanna Kenya erina okubeerawo, tribe y'Abasudaani erina okubeerawo, y'Abatanzania erina okubeerawo. Naye tewayinza kubaawo, tetuyinza kubanga boundary ezaakolebwa teziriiko bulambe ng'Abanyarwanda bwe bakitaddewo ku nsalo ya Rwanda ne Uganda kubanga tewali bulambe bwawula bantu. Abannayuganda tetulinayo tribe y'Abannayuganda munda mu Rwanda. Era bw'obeera e Rwanda bakumanyanga mu Kyoli, bakumanyanga Muganda, bakumanyanga Musoga, Munnayuganda, Munnayuganda Omukyoli. Nabano bwekityo bwe kirina okubeera tebayinza kweyita Banyarwanda tribe nga mu Uganda. Bwe kiri ssebo ekyo kyekireese obuzibu era kye Bannayuganda ffenna gye tuli tewali n'omu agenda kukikkiriza.
kakati tulinawo engeri process ey'okusaba. Bw'oyingira mu ggwanga wano obanga ozze nga tolina biwandiiko obanga obiina ku entry point ensonga zo we zitandikira. Obanga ozze olina visa olaga visa gy'oggiddeko oba oli mugenyi oba ekintu ekirala kyonna. Obugenyi bwo singa obusazaamu oba n'ojja nga tolina ebiwandiiko bikwogerako ku entry point tebakugoba bugobi nti bakutikke butiisi okuva gy'obudde. Bakuwa application esaba asayiramu. Mwasayiramu application munnyonnyolere ensonga lwaki wayingidde mu ggwanga nga tolina biwandiiko bikwogerako. Ne bakuteeka mu kampu oba mu concentration gundi kampu olw'okuyamba okuwa ekyokulya okuwa ekisulo nga bwe batunula mu nsonga zo z'oba owadde lwaki oyagala okubeera wano. Kati bw'obeera wano asayiramu ne bagikuwa era bwe bagikuwa tebakuweerawo butuuze butereevu wabula bakuwa gundi leave to remain. Edda yalinga ya myezi 6 nga batunula ensonga zo. Neddako n'ebeera ey'omwaka nedda ku myaka 5 ku 7 kati we twogerera giri emyaka 10. Mu kiseera ekyo we bakuweera kagundi akakukkiriza okukola bakuwa NI ne balyoka ne bakuwa ne permit to work. Olid nobeera nga olwo osobola okukola kyokka nga tonna olubaba mumaliriza ebbanga eryo bakuwa indefinite. Nga bwe ngambye okufuna indefinite ekubeeza mu Bungereza yalinga myezi 6 egiva ku mwezi 6 negidda ku mwaka negidda ku myaka 5 negidda ku 7 kati emyaka 10 qualifying okufuna indefinite. Ate indefinite ekitegeeza nti oba ofunye eki ofunye obutuuze nti oba okwalifayinga funa obutuuze. Kaakati awo bw'osabira British citizen oba okufuna British passport. Kati ate okufuna bw'osaba nti oyagala kufuna butuuze oba passport ne bakugamba nti okukifuna olina okugenda ku naturalization. Olidde n'oli okugenda ku naturalization bw'oyita emitenda gya nationalization egikwatagana n'eggwanga lyabwe olulimi balwekakasizza osobola okumanya ani kabaka wa wano queen wa wano yaani osobola okumanya kyakihiiru biki byakola ebintu n'ebirala ebikwatagana ne norms ez'eggwanga lino ne balyoka bakuwa nationalization certificate. Nationalization certificate esinga passport amaanyi olw'ensonga ti naturalization yosobola okubeeramu mu ggwanga lino oba ofulumye oba tosobola kufuluma naye oba omaze okufuuka omutuuze wa wano wenkalakkalira n'abaana bo nga bajja kubeera recognized n'abazzukulu. Kati olw'okwagala okutambula oweebwa oba osobola okufuna British passport ng'ogyagadde ogisaba. Kati awo oba osobola okufuna gundi naye wali mukuwa nationalization certificate bakukolera n'embaga ebeera mbaga y'amaanyi mu ofiisi ya registrar. Era omubaka wa meeya ayambadde gawuni yakwasa certificate ne cameraman abeerawo n'okwaniriza ne bakwaniriza. Okiraba n'olyoka omanya ennaku enkulu ez'Abungereza St. Patrick's n'endala ennaku zonna holidays zaabwe nga bwe zitambula. Okiraba kati sebo n'olyoka ofuna n'olyoka weeyongerayo n'obulamu bwo bw'oba oyagadde okufuna British passport kubanga obutuuze oba obumazi ne bakuwa British passport. Awo n'okkalira mu ggwanga n'ozaala abaana bo tebaddayo ku naturalization. Era abaana bo baba bagendera ku kiri ekyo kyewakola edda. Olidde tebaddayo n'abazzukulu baba tebakyaddayo ganti ate bo bali batwala ku naturalization. Abanyarwanda ekyo kibalina okukolera abaana baabwe kibalina okwekolera bakikolera abaana baabwe bakikolere n'abazzukulu. Awo kiba kitegeeza tugenda kuddayo kulalambala
ngato ojulize ebye Rwanda ngobabuulira nti ato ebyake bye Rwanda kyokka baba bategedde originality yuwo giwava si bagitegeera bagitereka singa wabeerawo emisango gy'ozizza egy'amaanyi era basobola okusazaamu bibiri baakuwa ne bakutikka ne bakozaayo naye kaakati ewaffe kiri ewaffe Uganda omunyarwanda bw'aba criminal ewaffe mu Uganda ate mudde omuntu n'adduka n'ayingira e Rwanda tewali waamu kuba ne gavumenti y'e Rwanda eba tesobola kumwaidentifyinga nti nze Uganda ni era bajja mulabanga munyarwanda so wali so nga ate ne Uganda bagenda kumulabanga tribe y'abanyarwanda kakati ekyo kireeta obuzibu e Rwanda tebasobola kumwaidentifyinga as Uganda owulidde kubanga he was not naturalized kugenda ne document ezimulaga nti muna Uganda ate nga neeno mu Uganda gyavudde yeeyita munyarwanda n'eri yasigadde munyarwanda kiraba kati awo wewali obuzibu eno omuntu yenna omunyarwanda nga amaze okubeera naturalized originality ye tulina ogiteekako ng'ate yeeyita tribe bw'aba mutuusi nga tumanya nti oyo mutuusi bw'aba muhutu abeere muhutu tujja kumanya butereevu nti eggwanga ly'abahutu liri luddawa liri Rwanda oba lya mutuusi liri Rwanda owulidde kati ebintu ebifaana bwe bityo bye birina okutereezebwa era abanyarwanda basaanye batereeze citizenship zaabwe baleme kudda kubuzaabuzibwa ku butamanya obwaliwo mu biseera by'abajjajjaabwe guno omulembe mupya mulembe gw'amateeka ate tebayinza kugamba nti bajja kugeneralizinga bino ebya pan-african okubeera okwebuzaabuza n'okukola kibi tibigenda kubeerawo okutuusa nga tuggyeewo boundaries zonna ezalekebwawo abazungu ate zitagenda kubaawo ate muganga professor Mulamba yasaba Canada yandibadde asomesa banne engeri ebintu obutuuze gye bufunibwamu ng'era naye bwe yali abusabye Canada so si kujja kubuzaabuza abanyarwanda banne nakuteekawo mbeera etukakasa nti eggwanga baali wamba ne bwe banaaba bakakasa nti eggwanga baali wamba era bajja kufiibwa buli kintu kyonna kubanga tebajja kusobola kulwanyisa bannayuganda nga basituse ago ge mazima banyarwanda basaana bakitegeera ate bajja kubulira ddala kubanga kati oli omwana omuto omulabi ali mu puroguramu eno abanyarwanda balemeddwa okutegeera ali mu Buwarabu olaba agamba ensonga ya muganga nnene oyo omwana amagezi agamuweebwa jangu mu Uganda weerabire ebyajjajja weerabire bakadde weerabire kigendwa ogyeyo empapula osabe onnyonnyole ensonga ze ez'abakadde ez'abajjajja ezabiki aba migration ya Uganda n'amateeka ga Uganda gakwaseesinge gakuwa obutuuze naawe muganga kyolina okukola naawe gasumba olina okutereeza ensonga zo olina okusaba bw'oba tokikolanga bw'oba wakikola leka kubuzaabuza banyarwanda banno abahutu oba abatuusi leka babuzaabuza babuulire ebituufu muleme kumala biseera n'ebyo ebyabavandibwa ebyaki kubanga gavumenti ejja kgenda gavumenti bw'erigenda bannansi ne bakwata omuntu amateeka ne gatandika okuteekebwa mu nkola tewajja kubaawo kusaasira kwonna kubanga bino byonna biri mu biyimbibwa mu kifo ky'okutunuulira sensi bali mu kuvuma buvumi bantu nakuwanyisiganya bivumu n'abannansi balina okuyiga enkwata y'amateeka n'okugagoberera process basobole okutereeza obutuuze bwabwe obali mu kifo ky'okukaayana obukaayanyi ne bannatives Uganda banyarwanda balina okukkiriza nti ensi baagiwamba buwambi bakozesa lyanyi ne bannansi olwokuba bakitegedde nti abanyarwanda bakozesa lyanyi nabo bannayuganda batandise okukozesa eryanyi ng'era bw'ogambye tewali alina monopoli ku butemu buli muntu yenna asobola okutaama naye bannayuganda bonna bwe banaataama abaakola eggwanga lya Uganda abanyarwanda abatasabye butuuze tebajja kusigaza wadde akantu akamu ebyo byeffefe abali wano mu diaspora